Mama nyabo ino gye bayita filimu nga bagamba Empire Movies Productions nga begasiwamu ne bano bakabaka yabayise Batamuzi Media kati nno ino yempya gye bakuleetedde. Kabaka bali mu kunywa mindi eddoboozi ssebo lyava bwengula erisooka likoowola erinnya lye nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge ne bajja kutuusaako eno sinema bulambalamba. Muli yawulira nga atidde yatuukirawo anywa mindi ye mukasya kano waliwo yaguuka mu bukambo bw'ekitale nnyo. Nze njasama gwe njia kukubira no nze kukuba no kukuba. Omusajja yasula emmindi y'omusajja ono n'agamu nzise okuverwa producer abakuleetera ekibbo kya Namwandu neno bagikuleetedde. Bange yebase magombe agenda kazunza kale Zizinga yawera nkulukuuto kati ng'ovudde kubiri waliwo banneguba okukyalo baagana ne bagwa mu ttaba wa Zizinga. Kati okusinziira ku bo ebibala byonna bibuze taabona ayinza okuba yabireeta wamma tolaba kati ono yali yafudde dda yasalawo basalemu esi kate gino emyaka gisalawo nga bagamba a dramatic movie tosubwa eno yempya omanye endeku etambula twadda mu kibira waliwo abaali baze okusyaba enku tebagwa ku ndeku tuge magezi ge yawa munne gwe yakayise emindi ya Zizinga kakati ono yakoze emikolo mutaba wa munne kibooko yatandika ofunira mu kiro Agambe mbw agenda kubanze kakati oyo ankwata wa mazima Zizinga ankwata wa Haji misaka mingi ako Haji sebo yasigala kikyamulumya omutwe bano kibooko zamulya okakana sebo nga bagose wa Zizinga abaye kakati Haji bakubona emiggo naye nga giva wali mu bbanga omanyi kibooko okuva mu bbanga awo Haji komawo emindi sebo ebula akazizinga okakwata bano kye bakola okusinziira ku migo gye baali babakubye ekyali bawe bajja beesasuze bakwate mu kawala Kazizinga kumbe endeku etemya ku emindi nesooka esikula 10 gwe emindi tomanyira Zizinga yakayise emindi ya Zizinga ate nga kajja mu bwangu obutenkanika tosubwa.